Eno video yasombodde ebikonge okuva mu ggwanga liri. Mutidde nze bampita Shama Ugandan by descent. Ndi line yange yonna eri mu Uganda awo. Mugenda kutubuulira gye mwava. Rwanda, the hub origin ba Rwanda, indigenous Rwandese are coming back to their country. They are coming back. The Hutus are energizing and organizing to take back their country. Muna Uganda, omuhutu wabanga asituse, ngagamba ensi yaffe tujeddiza. Naffe bana Uganda tugamba ensi yaffe tujeddiza. Bano bagenda tubuulira gye baava. Bagenda kutubuulira gye baava. Okitegera? Ate yatugamba bwokuba n'owuliranga basansabaga bonna ng'omanya weewo bongere nga tebannadda ngulu be bano bonna abakomentinze kweyo video yasitudda ebikonge naye kaakati kambabuulire ize yanga tatugambangako kusirisa yakugamba bongezi munna Uganda saagala nnyo batambuliza mu present events kubanga present events zino tutuuka ate ne zituvuuka diversion gye tubeeredde mu zi diversion zino ez'okwerwana wano Nairobi process eri active nakirabye jjo nange Nairobi process, it is active. Kakati muna Uganda, njaka tusoke tunuleko mu Nairobi process. Nsoke tujige, ngeno tumalo kujiga, bichibe bawandiika, bichibe basayininga, terms and conditions zigamba zitya. Then we tunajita mu Nairobi process, egenda kutuyamba okugerageranya present events, nga tuzibesinga ku Nairobi process, then to predicting a future twaba gendo kukubwa. The Hutus are going back to Rwanda. The Ugandans are saying enough is enough. Mugenda kutubuulira gye mwava mmwe. Anti bulijjo mweyita Banyarwanda. Kati originals ba Rwanda badda waabwe. Gugenda kusekano no guno munna Uganda. Munna Uganda waliwo ebintu ebitambula ng'olwedde biri mu process bino. Naye okwanga tetwagisoma tetubitegeera bulungi. Kati njaga tudde tusooke tugisome tugitegeere. Then we tumala okugitegeera. Then tuliko comparing events. Okitegeera? Lwaki amaje gano nga Kenya abadde munasi kate babaze bagigamba ddayo soko ddeyo. Kiki yazeeyo okukola. Lwaki Muhoozi Kayine Lugaba twitisize zitugamba Muhoozi Kayine Walaji zitugamba ntino agenda kulwana ne bamashinaries zinga 5 ategeeza ki amaje ga Bungereza na Amerika gachereta okuyingira mu nsonga zino oba mu Nairobi process mwegali Sekedi ogenda okusinkana Joe Biden mu Angola mu biri mu mwebiri oba just yetu tebwetwazi Uganda okwamaze okuyingiza mu BRICS ne bakubira Kisekedi esimu Anthony Blinken yagenze kubibye yetumye oba already mwebiri mu process. Okitegera amaje kana agafulumye kikigenda okukola lwaki East African Regional Forces teziriwo wano ziririddawa zigenda biyingirira muwa ekituufu bajja mu Uganda okujja M23 oba nedda muna Uganda have a seat tugende tuyite mu Nairobi process yatugamba kuba kakati kamba kubire ddala ku kinyusi nabagamba when I hit hard kakati muna Uganda kyoyina okumanya ku Nairobi process eno already activated eri mugenda maaso era Kisekedi ekyamutute mu America kuteekako final signature kugamba nti okay international community take over mweri mu process ngenda bibaleetera ngenda bibalaga okitegera gwali kuwanga obungi ataguminkirize videos zino nkusaba ogende onyige mu simu yo ku Google onyige ekigambo Nairobi process bagenda gikuleetera yonna ogiyitemu ogenda tegera stage kwe tuli okitegera ekintu ekyo then gwalina guminkiriza episode zange eza Nairobi process katugitandike okitegera ngenaku z'omwezi 8 omwezi gwa April omwaka gwa 2022 balonchinga ekintu kye bayita Nairobi process under the able leadership of Uhuru Kenyatta. East African heads of state abaliko nga n'omubbi Nakyemalira we Uganda kwali ne Kagame yaliko balonchinga Nairobi process mu ggwanga erya Kenya mu Nairobi. Okitegeera? Ki ekyalo nkinjisa gundi ennaku z'omwezi 8 bali bagala okuleeta emirembe mu Eastern Congo oba North Kivu akafaako nakabagamba bakaita North Kivu ne kasangibwa mu Eastern Congo olwazino groups ezali zigenzeyo ne zitandika obuyeekera okitegera naye nga bano batugamba nti bebana abadduka ekitta abantu oba genocide eyali mu ggwanga lya Rwanda mbu bano ba genociders we babanyigiriza ennyo ne babawangula kwe kuddukira mu bibira by'e Congo batandika obuyeekera naye ng'obuwiki tukimanyi nti Kagame ne Museveni be bagenda ne banyigiriza bannansi abahutu aba Rwanda ne bafosinga okuva mu nsi yaabwe Museveni ne Kagame be batandika genocide yali mu Rwanda okitegeera ekintu ekyo nabagambye I hit hard mujja kumpulira okitegeera kati grupu zino mbuwe zagenda Kagame yazituuma FDLR
mbu bagala kumulwanyisa mbu bayekera bakoze front against Rwanda wabula ate ne mu Uganda ekibinja kyekimu Museveni yakituma ADF ne FDLR tewali njawulo bonna beba M23 naye Museveni kino yagiyita ADF kusiriwaza abantu mwe bali be yagoba mu Northern Uganda under the leadership of Joseph Kony ne badukira mu bibira bye Congo njagala mujjukireko bana Uganda nga bakugamba ntino bakubye Joseph Kony okuva mu Northern Uganda na ayingire Congo kumbe Museveni ne Kagame bali mu lukwe olwokutandika M23 ne Kagame naye agamba mbu ye FDLR era baatula mu conference eyo mwingenaku z'omwezi 8 omwezi gwa April omwaka gwa 2022 ne bagamba tukoze tutya okumalayo obubinja buno okitegeera we bamaliriza ekintu ekyo Museveni basalawo bakole ekintu kye bayita Nairobi process bagisayiningeko Nairobi process eno yakyuka eti okufuuka Rwanda process nawo tugenda kujjawo naye kati saawa eno kikyali Nairobi process era nga major aims ezasayiningisa Nairobi process ezo one komyawo mirembe mu Congo nani Congolese label groups oba abayekera nga siba nansi ba Congo bonna under this process one of the main aims bali balina okuba disarming nga ne babajjako emmundu then babazeeyo mu nsi zaabwe gye bali eno efia ya Kagame esooka kubanga bano bahutu be bannannyini nsi gye bayita Rwanda Kagame nga tayagala abantu bano kukola ki kudda waabwe eyo condition namba emu eyokusatu bali balina okukakasa nti bannansi ba Congo ba enjoyinga akalulu free and fair elections be enjoyinga okuparticipatinga mu government zaabwe olw'ensonga nti baali bamaze ebbanga nga tebalonda olw'ensonga olw'obutabanguko bwalirida mu ggwanga ly'e Congo yonna yali target ndala baani ba participants oba abaali bayina okubeera involved mu kino ekintu one East Africa ensi zonna zali zino okukola combined effort oba okola ejje eryawamu gye bayita East African Regional Forces okugenda okwenganga M23 Kagame gyayita FDLR Museveni gyayita ADF okitegeera number 2 bali bayina okulemberwa ejje lya Congo nga lye liri mu lead ejje lya Congo nga lye leadinga olutabaalo luno number 3 bali bayina okufuna support from the international community mu Uganda wano wetuli Omumerika okuyingira mu bintu bino si kyereeta mwali mu Nairobi process Omungereza okuyingira mu bintu bino si kyereeta mwali mu Nairobi process bamuteekamu okitegeera ekintu kino kati amagye gano we gagendayo olw'okubanga Museveni ne Kagame be baali baliida ba kino ekintu njagala mujjukire Museveni yatta abantu baffe okitegeera yatta abantu baffe n'atugamba agenze kuba ADF mbwe eri mu biira by'e Congo Museveni ne Kagame tebagendayo kulwanyisa M23 kubanga akabinja kaabwe Museveni yagendayo kulwanyisa ADF wabula Kagame naye teyagendayo kulwanyisa M23 yagamba yaliyo kulwanyisa FDLR baliyo era mu regional forces ezo baliyo nga bakola comedy yensonga lwaki mwala bakine ekitamivu nga bakitutte kyakuba emiti amasasi ne kireeta ebidomola n'amasigiri n'ebijaketi mbe bajje kuki bajje ku M23 okategedde akantu ako nabagambye tuli mu Nairobi process ngenda gisensera paka jena gwera mugenda kumpulira okitegere ekintu kino kati munnange ebintu bino bigenda mu maaso batandika okugira Kagame ne Museveni tebagendayo kulwana wabula nga bongera ku empoweringa kaki kabinja kabayekera ekyanyiza Tshisekedi n'agamba East African Regional Forces zimuliddemu olukwe kaleete Sadaka naye Sadaka was seen as a threat to the US interests okategedde nga Sadaka eno mujjukire ebinje byalyo kwaliko Abarasha kwaliko Abamerika kwaliko Abachina kwaliko Abafaransa nga je baliyo babba Congo naye Sadaka eno mujjukire mwali mu South Africa is a member of BRICS kati nga majega Sadaka gano weganajja ne gatekinga action nga America egenda kola kikufirwa America kwekwefulia buli obubinja under the Nairobi process olw'ensonga nti be bali mu control ya East African region basalawo ne bakola ki ne begata ku Congo ne bagamba Tshisekedi akole ki bagenda kulwanya mabegawe ba activating Nairobi process okitegera naye bateekawo peace kubanga bano kuba basoka ne bakuwa peace kyatuletera birth of Rwanda agreement mu mwezi gwa November omwaka gwa 2022 na Rwanda process bagireta as a peace deal okulaba ntino bana abantu bafunawo okuteesa era mu Rwanda process nga bazeeyo Tshisekedi yagamba Kagame yali emabega ga M23
wabula tufuna UN reporting egama Museveni ne Kagame bebali mabega M23 tugenda kusinkana encha tweyongere maaso okutegera Nairobi process eno egira kuki tukomekereza inga America ebye